bingi byakogera kuba babyogedde obudde buyise. Okusookera ddala kansooke neebaza omwami wange. Mazima. Omwami wange neeyanziza seba neeyanzeege. Neebaza nnyo ne maama wange amunzaalira Sofia neema neeyanza neeyanzeege. Mwebale kutubeererawo tusaba Mukama alongere omukisa. Amina. Awo nno nenzizaako omugenyi wange omukulu. Sebo ne akalulu tikawulira omugole waffe n'abagole baffe njagala nkuviire kidaala ku kidaala ng'obyewulira nga tukiyimiridde njagala owulire essanyu wenda ffenna bwe tukwesunga ensonga eyo kansabe ffenna tusooke tuyimirire tusse ekitiibwa mu ggwanga lyaffe ensi yaffe ate tusabe omukolo guno Katonda ajja agubeeremu nga tugamba nti Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we'll always stand. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale Nnabagereka agerekere Obuganda. Ssanga lya Mbugaga n'abawala okukola ki? Malayo
twakoze ffenna ate nze mbimanyi nze njogera byemmanyi yesebo kale basebo ne banyabo tugenda kufuna okuggulawo omukolo gwaffe mbu wangi netiwaka igiridde awakyama tweyanziza nnyo tweyanzeege ye nsuubira abasigadde muli baddembe okutuula tusigaze high table abasigadde ffenna tutuule kale mwebale nnyo okujja basebo ne banyabo weewaawo era mukyala Matege yakyasigadde waggulu mwenna musookemu mutunuulire okujjako abaasiba tayirozi zino abaazikyamya naye ye mugole waffe olwaleero saba tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi kubira ddala tewekubya oyo nno maama wange era asiwulira nsonyi nga mwogerako weewaawo bwamwenya toyagala amale mazima mukyala mulungi si kungulu kwokka mu mutima bw'atyo nze buli lwandaba ndekerayo ekyebiri ekyesatu mazima omutima gwe gutyo abagole abanyirira era omwana muwala asukkulumye ye era wano bwe nkugamba nti tutandike kuwa bujulizi abalokole batera okugamba nti tuwa obujuliro layini ejja kusimba ekomeeri mazima kale ije webale maama wetuulireko wansi basi akatebe akawadde omulembe kwano obudde bwo bwatukutte naye tugenda sambyako ngenda kwaniriza mu kaseera kano kennyininyini ow'akakiiko k'ekitundu aliwo yenna ssentebe LC wano obaaka abakiikiridde naye DJ katono nnyo ng'oyagala okufuna ssente mu bintu bino kati oyo ajja ngeri gyali ow'ebyobufuzi baba banyumirwa nnyo obuyimba buno nyongera ekisanja mwe DJ muweko nnako olina bajje batubuuzeeko ate batukakase nti omukolo guli mu mateeka abagole baffe ab'olwaleero omugenyi omukulu omukolo guno abakulembeze baffe mu ddiini abagenyi abavudde okumpi n'ewala abatuuze b'ekyalo kino bassebo ne bannyabo tusanyuse nnyo okubalaba ku lw'omukolo guno ogwa mukyala Nassolo ate ne banne abatuuse ku kkula lino atumiddwa kyeyapasoni w'ekitundu kino olwaleero nga mulumanyi nti lwa Sande emikolo mingi era ne vaisi alina omukolo gwaliko naye nze nkola nga sekuritale w'ekyalo kino amannya gange nze Kiwanuka Sinaagye antumye okubaaniriza okubaagaliza ekiseera ekirungi mu kifo kino okuwulira emirembe ate executive yonna ne munnange ono nga batutumye ebasanyukiddeko mwebale nnyo mwebale ddala bebaziza Mukama batuusiza ku kkula lino ate mutugasseeko nti lwakiri tunaagamba nti ku basawo be tubadde nabo ate kweyongeddeko abakugu abalala mwebale nnyo basawo ne bannyabo twebaza Mukama okubatuusa ku kkula eryo tubaagaliza ekiseera ekirungi mu kitundu kyaffe tuyanziza tweyanzeege kinkoze bubi kuba engeri omukolo ogw'essanyu baaba wange okuddayo obuzzi bwatyo njagala nsimbe erotsika kuno yanoga kakala
Nera gamba kimu. Kakala kanoga. Owe magere bamukule bye kubigere. Kale no shigwe we kasima byenkola. Wenga tweyanziza. Kati nno tutandika butandisi. Basebo ne bannyabo mwebale kujja, mwebale kubaawo. Weewaawo. Era kantwala akakisa kano okwaniriza kati ate basooke batujja ekifu ku maaso. Bino byonna nno omugole twabitegeserwako baggwe kulaba ng'oli musanyufu. Era simanyi ba ashers be nakoze nabo ndaba emmeeza high table erina byebulako. Mazima. Kale DJ nsuubira baakukubye eddaakaama, nsuubira bayogedde naawe. Babambe eddiiro ndibawadde. Ero asome ebyemmere, asome ebyobulamu, nze abo bensooka okuwa ekitiibwa. Mazima. Oli wano tonama kikikuluma kati omusawo akusemberedde. Yoyo mukwano gwo, yoyo Ssenga, yoyo jjajja, gwe gwamanyi bw'omuyita.
era bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga musembeza service eno gye tuli fe abantu ba wansi abantu ba bukedde abantu ba wansi kinsimattuse okay fe abantu ba bukedde omuntu wa wansi bannange mwebalire ddala weewaawo niyo osanga omwana n'agamba nti yasomye nga yasomye naye nga nti kuvuganya kituufu sikiwakanya naye kikuba nkima tulifunawo airport esobola naye tomanya luliba olwo kale taata tutwale mu maaso tweyanze tulungamiza mu kaseera kano kenyini ngenda kwaniriza omwogezi addako ngenda kwaniriza mwami Semanda mbadde nsazeewo ntuule naye ate kati nina kumawo wabaawo omuntu gwoyaniriza nga ndaba bwe nsigala mu katebe mpulira nkusaba kimu buli muntu agenda okujja okubaako kyayogera eri abantu lunaku lwakusanyuka lunaku lwakwebaza Allah tojja buzibu oti amala tunagasasulira mubaamu ebintu bino nyinza okusaba omukolo gwonna oguddako kutandika oba ssaawa 4 kubakati mbadde ndabanga kano akayimba njagala akamaleyo gano ge mazina gayita amannasayansi amazina tegasangika kale mu ddakiika entono katubuuzeeko ku lw'abenjo neyanziza nnyo MC ba MC baffe ab'olunaku luno nsiimye tulina omukisa mu maka gano okubaaniriza abagenyi baffe ab'enjawulo ku lwa bannyinaffe era abajaguzi abali wano ab'olwaleero nina essanyu lingi nnyo nti tufunye ebitiibwa 2 mu kiti kimu era njagala okwebaza abasawo ab'olwaleero abakuguse mu by'okutabula eddagala mukyala Matege nga tulifuna nga lituwa ne tulikozesa era ne tuwona endwadde ezituluma naye kati kukyayongeddeko nti nayongedde okufuna ebipapula ate awo kikoze amakulu mangi ne banno nti kati ate otuse ku mutendera omulala tugenda tujja kunoonya obufujjirizi tulabe nga mutuyamba mu bitundu byaffe kubanga kati otuse ku mutendera ogwa home based care health community worker era ekyo mbadde nsaba mubakubireko mu ngalo kubanga ekyo bakituuseeko ekyokubiri Hajati Nasolo yes nga memba munnaffe mu bibiina bye tulimu kubanga oli mu bibiina ebisukka mu kimu ndowooza bibiina nga 4 otwongeddeko omutindo n'otugatta so mu kiseera kino tumanya nti nno tugenda kubanga tumanyagana kyekisooka ogasse ab'ebitiibwa n'ebibiina ebiri wano olw'ensonga nti nno tukujagulizaako ku lunaku lwo ate era ne tubeerawo ng'abajulizi ku lunaku luno nti nno oleese ab'ebitiibwa bwangi ng'abasheek basewe tusanyusa okubalaba abakulu nga Dr. Kasolo n'omwami Kagolo n'abatongole ab'ekitundu kino of course twerabira nti nno ositudde n'ab'ebitiibwa abataka betutabadde tetumanyi mu bitundu bino nti basobodde okujja ku lulwo tweyanzeege Hajati Nasolo mu mukubireko engalo ez'amaanyi ate nange neneesiima ku lulwe nti zaani okubanga tukyazizza abagenyi ab'ebitiibwa mu kitundu kino mu maka gano mazima amanya agange mbadde sinagoogera naye amanya agange n'eddoboozi ze mwami Semanda Henry
mutabani w'omugenzi Spenekas Twase Rutabi agalamidde mu nkozi Kalagala mu ggombolola lya Saabaddu Mawokota. Nva mu lunyiriri lwa Luka Mutyagiri Essango Buwama, ate era nva mu Mutuba gwa Nalinkirabye era Essango Buwama. Nva mu ssiga lya Luwondera ng'eraze mukulu w'essiga eryo owa 15 mu kika kyaffe eky'ente enkuggu. Kale n'olwekyo mbeebaza olw'okujja wano, ate mbeebaza olw'okutujagulizaako bannaffe bano abatudde wano, ate era ne dokita, baddokita mwenna mbeebaza olw'okujja. Dokita, mbadde nsaba dokita ayimirireko katono wadde ajja kweyogerako naye mumulabeko n'abakulu abalala. Tweyanzeege wano we muli, mutuule mutendereze, ate era mujja kubeera n'emirembe egy'amaanyi, ate era tugenda kubaaniriza musanyuke, tusanyuke ffenna tujagulizeko bannaffe, emiziki we gisituka tunyenye ebiwato, tukutuke kubanga leero olunaku lwaffe, ate olunaku lwa ssanyu. Tweyanziza nnyo, tweyanzeega abagenyi baffe, neyanziza MC. Ebigambo byange bikomaawo olw'enfunda bw'obudde. Jejo musawo tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Kati dijjira enkola y'emu akabuzaayo mu kaseera kano kenyi twagakulokola budde kanyanirize mwami Matege. Dijja mumpeera akayimba dijja onkoze bubi, dijja balasoyenze mulina yalla mbaniriza mwenna abagenyi baffe ab'olwaleero, abakyala n'abaami, naddala mu kitundu kino n'abavudde ewala mwenna. Mukolo gw'olwaleero kusanyuka na kulya. Ekikulu ky'omukolo guno mukyala wange yakuguse mu ddagala lituyita eryahabu. Olwaleero lubaddeko emikolo mingi era gikyatambula. Tusoose wammanga awo abasawo nga batulaga obukugu bwabwe bwe bakuguseemu, era n'abamu bakyali mmanga eyo nga bagezaako okujjanjaba abantu nga balagira ddala ki kye basomye bakiteera ddala mu nkola. Era mujja kubalaba bajja kujja wano, era n'abaana abaagala okujja kubajjanjaba we bali. Nsookera ddala okwebaza mukyala wange okuba nti atuuse ku lunaku luno olw'okutuukirwa okufuna enkofiira eyo. Enkofiira eyo si nyangu baddawo okugituukako, si byakajanja. Omala kugikolerera n'oteekamu obuvumu n'okumalirira. Si buli omuntu ajambala nti aba akuguse. Mwali mugijajjamiza ebiseera ebyo nga n'abanasale bazambala, naye kati etteeka lyatuuka lyajja nti teri muntu kwambala nkofiira eyo nga tolina kituufu kyokoze eki kyokuguseemu. Banyabo mwenna ne ssebo abakuguse mu bintu bino eby'eddagala, tusiimye nnyo. Mwawukanye ku bali be tubadde tulaba mu butale abatunda eddagala lyaki ery'ekinansi. Era kati bw'ogula eddagala liri n'olaba n'ono yayambala ku nkofiira ng'akulaga n'ebbaluwa ye okulalirirwa, owa enkofiira olwedde kubanga abisomye ku lubaawo n'ebwina akola exactly kyamanyi. N'olwekyo mukyala wange n'awamu n'abagenyi bo bonna abannaffe abakuguze, mbeebaza okutuuka ku kkulu eryo, mwebalire ddala. Banange mu maka kakati ediguli kopi yakusatu ba yakuna gyendina. Bantu bangi bambadde tukozewa n'emikolo mingi nga mulaba ebikofiira batuyambala, kati ne mukyala wange yabadde asigaddeyo naye kati naye akyambadde. Mukyala wange eroko alanjagaliza nnyo, eryo okula ly'amaanyi mukubireko mu ngalo.
olwaki kwogera nnyo bwe bagambye kulya kusanyuka okulya olwedde kuli tayari era bateekateeka lwera bwe mmala bweti okulya kwe kuddako tusanyuka kulya kubanga ki ekyolwaleero kwaniriza baki basawo bafe abo kusanyuka nabo kyebakutuuseeko kyokka tewali kirala kitegera bulungi nnyo omukyalo yena Solo Hadija Matege ge manya gaali mukyala wa Mpologoma namujja Luweero eyo ziroobwe naye mukoddomi wange waali wano situkako bakulabeko eyamba gubira ku bantu nebo yo eyamba na Solo naye mukadde wange anzaala ali awo sijja kumusitula naye nkusaba maama weevingirako abantu bakulabe oyo anzaalira ddala tosituka baaba situsitula yoyo anzaala nja kudda saidi eno ninayo abantu abakulu nina okubalaga wali introduction egenze naye nina okubalaga special asookera ddala wano mumulaba oyo mukoddomi wange nakamu ennaku zino ayakyayokya era saagala nakumwogerako bigambo bingi oyo wandiweebizo naye kyoyo mukoja sikiko mumulabye omuwala oyo oba waali wano Zaina waali yamulabye dda owe namu omukyalo oyo waali so waliwo gwe nasooka okuwa biro byamu gwe nasooka okuwa yaddeyo nomanyi batudde muki nga beesengeka mukoddomi wange nsebo mukulu ono wevingira ku bantu bakulabe bwenzira wano Ssenga wange nakola nja babasiba oyo mugenyi omukubali abagenyi abakulu 3-4 Ssenga oyogereko sijja kwogerera ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze ndi munywanyi wa mukago mu nnyumba eya mukulu Matege oyo. Muganda wange bano gwange nnyo manya gange nze Sheikh Avunga mukulu atwalikira. Assalamu alaikum. Sonyiwa era ekyekibi ekiseera kyekimu bana bakulu nze sijja kuboogera kuba kuno muleme gwakwe kweyogerera leka beeyogere ebitiibwa byabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatali banzikiriza eyo nga nti emirembe gibeere gye muli tusanyusa okubalaba. Amannya gange bamita Abdul Karim Musasizi. Nze omu kubasomesa abasomesa abantu bano era abatwala mu ggwanga wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Bwezi nayise ne mwannyinaze akazindalo tajja kukasobola naye nse naye mwannyinaze mukyala wange byonna. Amiina. Assalamu alaikum. Naye anzizanga bwetambuziza omukolo guno olw'obudde nja kudda era nja kuddawo nkomewo nyanjule njogereko ebisingawo naye nga bwe nabagambye kulya kunywa kucakala kuzina buli kimu naye mujjukire covid gyali mujjukire covid gyali era kyekiseera kyekimu tulina okuobservinga amateeka ga covid social distance naye sigirabawo yeyo masiki sizirabawo mazima n'okugoba obudde by ssaawa 3 tuba tutuuse waka yensonga lwaki tugezaako okwanguya ki ebintu byonna speed so kanzeeyo akazindaalo ekinakeetaagisa nga kudda. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amiina. Tweyanziza ddagi webale nnyo webalire ddala. Kino tekisange kataata tweyanze. Munnange tweyanzege. Sisinkana mwami Matege kati emyaka 3 emabega. Nafuuka mwana munju era nze omu kuba first born. Naye ekintu kyensinza onnyumirwa akenze n'agamba nti erya Matege lyerya
abategate mukuba engalo nebaza nnyo omwami oba omukyala nga wazze ne munnoowo wano ng'akuli kumpi nga busungu nga bw'ofuna chansi y'akazindaalo nga kano gazze ne munnange wano waali simanyi allah nviiraayo guno omwaka nange ndekeraawo oyita obwomu mazima mwami Matega agenze n'akyogera nti ye Mumbejja Nassolo Wampologoma Hadija eryamatege eryange muli mpuliddewo neŋamba Allah abawe kye basinga okwata naye lulimu nga weeyogerako nti Edi Mikolo eyeddira ebbinika ndi musajja muganda ate nga ndi musoga ate nga nva Mbaale nti nazze ne munnange wali bawubireko iye Katonda ono guno omwaka guno kirangirira mu linnya lya akiwulidde kuba mu ngalo ez'amaanyi Edi Mikolo ate ebintu byanyumidde yesebo eyatukyaziza mu maka muno kye nasinza okupima omanyi tebitera kusangika omuntu nga kati ate yagambye mukulu wa ssiga ng'ate atya Katonda ebintu ngolaba byonna bitambulira mu awo tebisangika mazima naye nga banemwebala okujja aye nakukobye nti mu Lusoga tukuba nti olunuma ab'ebusoga tuliyo ab'ebusoga baliyo ate Olusoga lwenerwene bw'onokuba akembaako ewaife Abasoga tunakula nange kale nno nembyogera abantu nebalowoleza ddala nti Musoga naye neera oli nze luli oluyimba saagala duyimba mu bantu naye nga kyo kituufu nafaananaani si byange DJ tugenda kukusaba otuweeyo tugenda kwaniriza omuyimbi agenda otusanyusa bannange ayayayayaya taata nkuwadde eddiiro baasi unajja mukuba engalo ez'amaanyi agenda kweyanjula wow DJ lolololo manyume lulimbi tugenda kwaniriza abagenyi baffe ku lw'abasawo baffe bantumye nsooke mbanirizeeko kati tunakuba kayimba ka diguli DJ
Nziza tweyanze Ssenga. Kubawo bugalo tekupata kutama ng'abazze ku Bagambeko. bannange kino tekisangika maama weebale nnyo weebalire ddala mazima baatugobera omulembe gw'abazayiri n'abakongo nga tutegeera nabyoyimba naye omwana akubye akayimba we are so grateful and you are most welcome kanange mumwongerenga namba 5 nemulaga kinnange ku lwasatu mu olowodde Desemba yagenda ku kisaawe n'alaba namba 5 n'amuyisa bubi n'asonga kusanda kinne wano embabe maama weebale mwatuwonya abakongo kati singa tuli mu byetutategeera kirira lingala tumutegeera naye kati mukama akuwa omukisa ate walimu abambala empale bwe zityo oba okyakirira neeyabika nkutidde guno omulembe gwe tuliko abaana babyonoonye lulijjo tugamba nti omulembe omutebi naye waliwo abaabikyankalanyiza mukolo nembagamba tuli mulembe ekyomwana naŋŋamba omwagulanye ebyo si byange donated by Sarah anti kale naoganta politics mu byobufuzi nabyogera nakwenzera oba ompayiriza weewaawo naye nga bannange mwebale kujja kututegeera leero bajja tutegeera ogambye mwebaawo era nze nkusaba busabi ne bw'obanga ogenze ku mukolo gwa sipiikidde ne bw'obanga ogenze just mu kkanisa oba mu kereziya babatiza weebale nnyo okuddayo nga bwe wa ansembere wano netiwaaka erabika eneebakkirira weewale okuddayo nga bwe wazze baako ky'oyiga byaba be babuulidde tebikunyumidde at least oba koppa amazina oba baako nga boddayo munno gwe walese ewaka ate kinkola bwiwe oba omuyita munno funayo akannya k'omuyita gwe walese ewaka eyo omuddeyo munyumize nti tubadde eri omwana azinya akantu bwe kati oba onaayogedde bwe kati oveeko akapya k'ogatta mu bulamu ye gwe oba oli muyitaani taata kamala omufuna obyogera bindeeta n'ensonyi nze muyitira manager kutidde yazze naye yeshe kutidde ana yakuggulirawo yasooka namba 2 manager namba 1 oba kampani ey'okubiri anti obufumbo bwaffe wa contract kufa kwe kutwawukanya ye manager namba 1 na manager store ey'okubiri ye namba 1 first lady eyo nvuddeyo tuwa ekiddako tweyanzege mwebale okujja bannange guno omukono gwa ssanyu tugenda kweraga kati kyenyogera nga gw'omalayo mpulira owa bodaboda yeraga naki na jaketi ate no ziba 2 emu agitunuza mu maaso emu emabega owa saluuni yeraga nakepuloni kaguba bade manyi ogenda kugamba lugambo konzowa ntidde okukyogera kuba nange mwenkola mu kaseera kano kennyini mbadde manyi okyaleeta leeta balala ngamba ng'okyayongera engeri endala kuba mbadde nnyumiddwa omusezi ngeri gyeserangako ekyo kinnyinze ate gwe maama omugezi bwa buno asiri mbafaanana bufaananyi naye nga siri bannange mwebale okujja abaakatuuka mwenna mwebale kujja njagala nkutegeeze nkujjukiza mu ntuula nti ekyengulu wano tulina abagenyi ab'enjawulo abayite weewaawo mu tenti eno eya kkala ey'enjawulo kuzinnaayo ye tenti ey'abagenyi abayite abatakansi ab'oku kitundu kikubankima n'ebitundu ebyetoolodde weewaawo tenti ey'ekimmanga yaffe ab'omunju abafamily era nkusaba nti tuula wesitulire ate era nkusaba tuula awanaakuwoomeseza emmere tuula naddala nga wakedde ate n'otula mu bifo by'emabega gwemba sitegedde kikyoliko era nkusaba tuula we banaakusitulira amangu ogende ku serving center ng'ekitundu ky'enkoko ky'obwomerwa kikyaliyo weewaawo naye bw'otuula emabega ojja kutuuka ku serving center osabe entwingiri nga
abasoose bazimazeemu weewaawo kale ate n'ekirala oba ng'otudde n'omuntu ng'anyiize mumpeera oluyi yenze nja osasula omukolo kozi ogamba batudde ffe tuyimiridde badde ngenda kukuviira mu luyi naye ng'ogenda kubawa bajja kuyoola obalowooza nayisenze ekka mu kaseera kano kenyini ngenda kwaniza amazina amaganda batutwale mu maaso ate yo bajja eye naye ojja kukimanya nti abemmere batandika
ngalo. Mazima ne mulabako eyakamula omubisi twayimbe mu buyimbi mukamanyi nkalabika kabaleka kagenze katya mumpe entandikwa byerabidde naye nga kyembakakasa bannange mwebale kujja mwebale kubaawo mwebalire ddala era bino bassebo ne bannyabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wabaawo ekintu ekiyitawo n'okutegeera ne kukoma kale naye tugende ku lusozi naalya DJ ngenda kusaba yakayimba kamu twanirize director waffe Nakosa ajja tubuuzeeko mu dakiika emu assalamu alaikum wamsilimuna wamsilimati mwena salamu semudua anu oluganda sabakalimu musukulu wemugane kasumba swada wakawaka era lwaleero nzize mpanise ekigambo kya Mungu abooluganda n'ab'ebikwano muwulire irimu katuyimbe Allah tutenda Allah tusinzoyo Allah yatutonda Allah katuyimbe Allah tutenda Allah tusinzoyo Allah yatutonda taata nkukwasa akazindaalo kano njagala ntwala akakisa kano nkwebaze nkusiime tekitera kusanga bantu bayivu ku ddaala lyo nga abala bali satanizinga ne balifuula erya setaani ne baliteekako buli kimu naye njagala kwebaza diina le islaamu ediini yaffe y'obusiraamu emanyi nnyo ekigambo ekibayita eddagala kujja mpembe baganga erisoma ate nengenda okutunulira ne proficient waffe mu saidi eyaabwe alimu bano betuyita aba Seventh Day abo banyunyungufu nnyo ku ddagala ey'obutonde naye n'abalala tugenda nga tuliiga mpola mpola tulowooza okulowooza nti sitaani ali mu ddagala kiki kye tuyita eddagala nja kwogera obugambo obutono mu bufunzo olw'obudde kye tuyita eddagala olwaleero toyinza kusanga kibira n'oga nti lino ddagala not until ng'omuntu agenzeemu n'alondamu ekyo kyeyayiga n'akiteekateeka ne kiryoka kifuuka eddagala naye tubadde tukimanyi bulijjo nti bakadde baffe badde bakimanyi nti waliwo kye bayita omululuuza nti guwonya omusujja naye sikuba ogenda n'osanga ebikola by'omululuuza nga biyise byonna n'obikuŋŋaanya n'obiteeka mu kipapula n'otandika okuliwa abantu nti ddagala oteeka okuba nga olina enkola enteekateeke ey'okusobola okukola ki okuteekateeka eddagala ne lifuuke eddagala tulina ekigambo kye bayita okuyiga n'okusoma bakadde baffe fe abaasooka okusoma oluzungu twalowooza nti tuli bayivu yes tuyinza okuyiga naye waliwo okuyiga n'okusoma you may read but you may not study studying is different between bwoba otegera okuyiga n'okusoma byanjawulo bwodde mu ddiini yaffe ne Islam waliwo kye bayita ilima wa fahama okutegeera n'okumanya kati bakadde baffe baali bamanyi ffenna nga tumanyi nti eddagala y'ekinnansi tulimanyi naye nga tetulikola ki tetulitegeera mu kulitegeera kwe kuli luddawa nja kuwa ekyokulabirako nti omuntu ayinza okukugamba olwaleero nti eno simu buli omu ina n'agimanya nti endeezaako katono neyanziza nja kusaba mukyalo ono gwe mubadde temunamanya nankubadde naye nabagee nti muleesenga lubirizi ne muleetanga mwanyinaze ne mugatta byonna nakusaba naye abe obugambo bwakola ki bwayogera naye mukyala dokita naye dokita Mukisa mutera omulaba ku mpewo zaffe eza Bukedde TV asange bwekisaasi omusawo w'amaaso omukugu ono tweyanziza obugambo obubiri kyensaba bw'aba abuwunzika n'emmeeza ziri wadde abamu baalidde ng'emmere tetunnagisabira tukiwunzikire sayidi eyo ejjuwa balamusiza nnyo mwenna bassebo ne bannyabo
Amanya gange nze mama mukisa owa mukisa habo research clinic ekisasi kulambiro Kasana zone posi soko koza okuyozayoza mwena abatuse kukula lino mukama yebalete batusaako ate nga mbasabira okugenda mu maaso n'okuba nga twongera okukozesa amazima gonna eri abalwadde baffe n'okutuukiriza ekyo mukama katonda kye yatutuma pozi sijja kwogera bingi nti mukama wange byonna amaze okubyogera ne Saara ne Dwokati bampeezi taata basi ekyo kimala mukama wange nja kwebaza era malirize nga nsaba nti Professor simanyi budde bw'alina wano nja kumusaba asigale mu ntebe yange maama nsabye wazikirize Proficient asigale mu ntebe yange nze neeyongereyo naye mbeebaziza nnyo bakadde baffe mwebale nnyo mwebaliga ddala abooluganda katusabe tweyanziza esala nkotidde bw'oba togiwulidde naye nga mu nkola y'emu abagole baffe bagenda sooka ku serving center wano now abagole ne basookayo then tulyoke tuzeeko abagenyi baffe tufune ekyokulya nkusaba busabi busebe oba nnyabo funa obungi bw'emmere nga bw'oyagala kasitaffe otuddiza essowaani enkalu n'amagumba ffe tetukulinako dijja tukakayimba abagole bagende ku serving center ate n'abagenyi baffe Dr. Waswa tusaba omugole agambye omubeere kumpi wali omugenyi ow'enjawulo